Onoonyeza mu kalantini eno ndabe nga ddala wafunye kawunga. Muntu akusuulira omwoyo. Esewo. Mu kalantini sewo ne waba akulabyeko bulabi kimala. Amiina. Neyanziza nnyo. Esewo kakati nga njagala tuwayemu. Oli mu buwangwa na nnono. Bwe kiri. Yali omusajja omusiraamu takyasaala. Yali. Njijukira nakuma okumanya nga gwe Hasani ng'obeera mu mizikiti osaala. N'osembayo okumanya. Kati nsembayo okuwulira nti nno kati oli mu buwangwa na nnono. Sikakasa nti nno eri oba okyagendayo. Esewo. Kakati ekyo kyekyandeese okusomesa eggwanga bategeere nti ennono n'obuwangwa ennono obuwangwa n'ennono kintu kibeera mu buli nsi, kibeera mu buli ggwanga, naye tekigoba ddiini wabula n'eddiini kyetwagala okusomesa bannayuganda oba n'Abafirika nti eddiini tekusuuza bibyo n'ebibyo tebikusuuza ki ddiini. Kitegeeza buli kimu kirina we kikolera mu kinne wakyo. Buli kimu kirina we kikola ki? We kiyingirira mu kinne wakyo. Kiyingira kitya? Wawe twawulira nti nze ndi eno ndi gw'oli eri. Nti eddiini girabe nga ebibiina by'obufuzi. Nti movement, FDC, People Power, simanya ani nayambala green, DP, bibiina bya bufuzi. Kati n'eddiini we ziri mulimu abasobozi, mulimu abalokole, abakatuliki, ba Seventh Day, ba Protestant, mulimu abasiraamu. Kati kitegeeza nti awo kyekyandibadde kirabula omunnayuganda oba omufirika nti eddiini bibiina ebikwasa empisa. Eddiini bibiina ebikwasa empisa ebikulambika mu kkubo erigenda omanye Katonda wo. Ontegedde? Kati byawukanira waffe tutandike okuba nga tuli ku nnono. Abantu kye bayita obusamize. So nga ffe tukiyita enzikiriza eyaffe ey'obuwangwa eyaffe eya wano mu Buganda oba mu Uganda, enzikiriza eyaffe ey'ennono. Lwaki nkyawula? Nti omuyindi mulaba nnyo firimu zaabwe. Omuyindi tasabanga mu China. Era abazungu abo batusinga okugoberera ennono zaabwe. Nti omuchayina yenna ne bwaba wa myaka egi omulaba atandise kubanga nnono zaabwe enzikiriza yaabwe nti atalwanye ku kungufu abanga ataasaba Katonda. Omuyindi ayina ebintu byakola mu birabire mu buzannyo bwabwe obwo, balina enzikiriza yaabwe, naye enzikiriza eyo buli omu kyakola aba anoonya ani? Bali ba Buddha, bano baani bonna banoonya Katonda. Omuwarabu ye ayina enzikiriza ey'Ekiyisiraamu nga ayitira mu mpewo z'abajjajjaabe bannabbi Muhammad, Abraham, abo bonna nga mwayitira okutuusa obubaka eryani? Eri Katonda we. Omuyudaaya yakozesa ennono ze ng'akkiririza mu bajjajjaabe ba Yuda Iskariyoti, ba Mariya omutuukirivu, bano bani Yosefu, Yokaana, ng'akozesa abajjajjaabe ne Yesu Kristo nga batuuka wa okutuusa obubaka bwabwe wa waggulu eri Katonda. Kati gwe Omufirika oba omuddugavu owa wano Omuganda oba Omufirika, enzikiriza yo Omusoga ayina obuwangwa bwe, Omunyarwanda ayina muwuli abachwezi biki. Yensonga lwaki n'Omunyankole ayina ebika, mulugamba bika by'Abaganda naye balina ebika ng'Abanyankole. Owuli Abaziga aba, Baheezu, Abiitira, Bayangwe, ova owula nti ab'Enkima, ab'Effumbe nabo we babyogera eri. Kitegeeza bwe buwangwa. Kye tuyita obuwangwa nti teri Muzungu asobola kweddira Ffumbe. Ontegedde? Teri Muganda asobola kuweyita kutuuma muntu Nabbi Muhammad. Ekyo muba mwerimba. Kati kye nazze okusomesa abantu nti omuntu wasanga omuntu akutte emmindi eno atandika n'agamba abo wala bali mu shiriki kyova owulira nti omuntu ayogera shiriki saitwan biki ebyo naye nga tategeera kye bitegeeza. Kati nze navuddeyo n'ennyimba oluyimba tudde ku nnono ne mbagamba nti bukya mubaawo mwali mugenderedde ebyambalo by'abafaaza. Mumanyi lwaki teri faaza mwavu? Bafaaza bonna bafuna mangu ssente, babeera mu mirembe kubanga emisangwa gibasaggulira. Faaza olumala okusoma bamuwa wiiki ezi genda otereze ebyewammwe. Wali olabyeko abyokya
nomulowooza aba agenze tereza lujja lwa kitaawo oba ntebe kuzitereza mu nnyumba aba agenze kutereza mpewo ze ewiiki ezebbiri bw'atereza ebyabwe agenda okujja eno okukulembera ze bayita endiga yensonga lwaki babayita endiga abasinga olw'ensonga nti temwetegeerera mugendera ku kikwate kyebatugamba kyemukola teri faaza asobola n'omutwalira abalongo mu kanisa teri faaza asobola kubasimba mikono nga tannabawa bigali faaza ayambala engoye mukaaga nembagamba oluddugavu lwa bulamu olweru lwa mukasa wa nnyanja lutalina mikono lwa kawumpuli omunagiro gwa musoke ekide kya ddungu omuyondo gwa lubowa bonna aba ayambadde bajjajjaabo okubalaga nti mmwe musinga waliyo ekigo ekitaliimu mbwa mbweba ya ddungu ontegedde kati gwe ne bakuyita endiga gwe nojjanga n'otandika maali omutuukirivu tutasaabire bayibuli nekugamba nti tokkirizibwa kusalira muntu musango ate gwe n'ogenda mu kasenge faaza nenenya okwejjusa nejjusa nakoze kino okitegedde n'obeera mu kwejjusa nga negwe wejjusiza si yalina okukusalira omusango ontegeera ne mbagamba nti abantu batuuma amannya g'abazungu olino muula yokaana ono simanya yosefu ono peter pantalewo ono john kitegeeza ebikozesebwa mu kabuyonjo ebikooko muba toilet paper tandika okukola research pantalewo peter kitegeeza short empale nyimpi shamiemu kitegeeza ebintu ebiwunya kyalwalabu ebisesemye oba ebiwunya asumani bankwale john otegere kati waliwo saala abeera kipaku omuntu apakuka kati ogenda kunoonya ng'erinnya lye bayita essimu eno eri mu bawarabu mugendere nnyo mukubire ku baana abali mu bawarabu mu biyumba bakola akubuulira amannya ombuuza erinnya lyange eyo balituuma kintu ki ssuula kitegeeza kifaananyi ojja kusanga essimu linnya lya muntu naye nga mugaso ky'okutuuma essimu lwaki teweetuuma ddungu jjajjaawe yayigganga balikubbule bamweyana nze kuba gwe musambu omuyizi gw'ensimbi ensula lwaki nabagambye nze endugga bamweyana eri asani nalyejjako asani kitegeeza omwana omulenzi zola ayiga endusu kakati bamweyana nkulaba osomesa ku buwangwa na nnono kyokka okutta ekitabo ekitukuvu bagiyita bayibuli anti bagamba bw'oba onatta ekibe osooka kikola ki amala kikenenya ndusu kati sisobola kulaga bantu nti ennono ne bayibuli yazoogerako nga togirina bayibuli eno yennyini abasumba abagisoma babikkulako wano ewasanyusa twala ekyamagero kyo yesu akomawo leero kunona ne bakiyola kitwala nebo ne bawooza twala naye nga munda eri tabikkulayo kubuulira ebyafaayo bya bayibuli ontegedde bayibuli erina weegambira mu lukka abantu bagende basome mu lukka essula ya 16 olunyiriri lwa 13 bakkirire mpaka wansi waliwo wootuuka n'agamba nti omusajja omu yali masiikini nga yina awummusa amabwa okitegedde bwe yamala okuwummuka amabwa nga waliwo omugagga yali amuli okumpi ngaomugagga oyo embwa zijjono ne zimukomberera amabwa embwa ze ziri emmere ennungi ngono tasobola nawadde omusuulira kakunkumuka naye bagamba nti bwe yafa omugagga yatwalibwa mu muliro bo bwe bagamba mu muliro mbu naye ono yali masiikini yateekebwa mu kifuba kya jjajja wabakkiriza Ibrahimu yatwalibwa mu kifuba kya Ibrahimu. Lwaki yatwalibwa mu kya Katonda ebo ekya Yesu? Kubanga bw'ofa basooka kuteeka mu bajjajjaabo mu myoyo gy'abajjajjaabo. Teri muzungu asobola kufa ne bamuteeka mu bajjajja mu misambwa gy'Abaganda. Bw'omwoyo gwe ne gujja gulinnya Abafirika wano. Era tebakulimba ndi Nabbi Muhammad asobola okulinnya ku mutwe gw'Omuganda. Yensonga lwaki ne Yesu tasobola kulinnya mulokole ne bw'osaba emyaka omuzimu gwe tegujja kuba omwoyo gwe muzimu tegusobola kulinnya. Ni wano bajjajja mwe babalinnya kuba mmwe mwadda mu bigere byabwe. Ontegedde? Mpulira Bayibuli ogimanyi nnyo. Obadde Musiraamu Bayibuli wadde olufuna obudde n'ogisomako. Eyampeerera Pastor Kawumezi Rowe yali musajja mulokole. Eyantutumudde okufuuka Serebuyiga musajja mulokole. Abanzaala Basiraamu nze mbaddeko omuweereza mu makanisa naye mbuuza lwaki tewalokoka. Nagaana okukkiriza bye simanyi. Mala kutegeera kyensaba. Kino ekitabo tekikusuuza bibyo nti omuyudaaya yatusinga amagezi n'awandiika ebyafaayo by'abajjajjaabe n'omuwarabu n'awandiika ebyafaayo bya jjajjaawe Nabbi Muhammad. Gwe wawandiika byani? Bajjajjammwe tebaaliwo. Yesu nga tannajja amaze emyaka 2000. Naye baba mweyana baddungu baaliwo emyaka 60 emabega betwogerako
Bannakayima na Buzaana baaliwo muyina ebyafaayo byabo kubanga temwatwala budde kumanya nti bajjajjammwe b'amaanyi oli n'abaagazisa abajjajjaabwe era mmwe musamira bajjajja b'Abayudaaya n'Abawarabu. Ensonga lwaki Oluwarabu si ddiini lulimi ne mu Buwarabu mulimu Abakatuliki abali embizzi naye nga boogera Luwarabu kubanga Oluwarabu si ddiini lulimi. Ne wano Omusiraamu bw'atayogera ku Luwarabu astagfirullah saitaani abanga atasadde kubanga ye yaloba amanyi nti Oluwarabu ye ddiini kivula ne bye basala bigano tuukirira kuba tebamanyi kye bakola. Otegedde kati wanditegedde Katonda omuntu omutuufu ategeera Katonda ebutonda kuba ali atya ffenna gwe tunoonya Abakatuliki balokole Basiraamu basamize naffe wano emisange bwejja omusango ogulinnya omuntu ku mutwe oba omuzimu gusooka kugamba naye musabe nnyo Katonda wammwe ne mukuume n'ebyammwe. Gw'oli muntu olina omwoyo gwe bayita omuzimu bw'onaafa ogenda kufuuka mpewo gw'olowooza abaliddawo mu myaka 30 mu maaso bali baba kuyitaani si gwe mwoyo abagenda Namugongo balamaga ki abajulizi be baayokya si myoyo ngobya mugenda ne mufukamira si mwoyo. Abantu bategeere nti olubugo lugoye lwa Afirika lugoye lwa Uganda lugoye lwa Buganda n'omuzungu alina oddugula n'alwambala ng'ekyo ekyamagero ekyebbeeyi naye mmwe mulwokya n'oyokya olubuga ate enkya ne weewaana Kabaka w'oligwa wendigwa wayi kubanga tomanyi kyokola ebibbo obyokyeza obuwangwa bw'obusudde ate obuza Kabaka nkwagala nnyo omwagalako ki ng'otyobola Obuganda. Kyova olaba senga abantu bano baali bakkiririza mu buwangwa bwabwe ne babujanjawaza tebandimanyidde na Buganda. Obuganda bumanyirwa n'osanga oli asula ku ttaka lya Kabaka kyokka ava olw'Obuganda byebyo byaleetera ne Kabaka okumugaana okutambula. Kabaka omugaana otya okutambula oba weeyita kinga emisange weegiri katono nnyo ku ekyo eky'okuva olw'Obuganda. Tusooke twogere ku nsonga y'omusajja Gashumba ennaku zino ali bubi nnyo Katikkiro wa Buganda tamuli bulungi naye nga ate naye ali ku ttaka lya Buganda lyennyini. Ensonga ezo kye bayita okuyisaamu amaaso amuli bubi nnyo ennaku zino amuvuma nnyo ku social media okwo ayita mu Katikkiro n'Omulangira tekitegeeza nti olutawalampye Buganda. Omuganda agamba nti awomerwa enkoko talingiriza byerya. Nze naze kusomesa buwangwa na nnono saze kutawuluza ntalo ontegedde ate ekirala enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bukuuka naye enjovu nga zirwana olabayo embwa esobola okujja n'eringira mu lutalo olwo ontegedde kitegeeza bw'osanga abasajja ab'amaanyi nga beekuba ebikonde gw'omunafu osooka kudda bbali n'ogamba kaninde gye lunaggwera omutuufu y'anaawangula ontegedde kuba bonna bantu bakulu kati olutalo tuluveeko. Kati mbadde nsaba onyanjulire ku bantu bano abakuwerekeddeko bendaba abafudde side ne side. Ono akulira BAM management yalinga assistant wa manager. BAM management ekulemberwa omusajja Sekata wa Bamweyana nediriwo omusajja bayita Beka manager omukulu kunze ne waddako n'amudira mu bigere bwe baba tebaliiwo. Kati ono omwana bamuyita Kaweesi ndinya musajja wa Fumbe naye nga ategeera nnyo kye bayita ate tumusomesezza nnyo obuwangwa n'ennono ontegedde tumusomesezza nnyo obuwangwa n'ennono akantu kano omugaso gwako kati yagenda kubuulira lwaki buli lwakateekako kiki ekiri mu makulu g'ekyo era yensonga lwaki teri teeka ligana muntu kutambula ng'afuuwa kati baagaana sigala kuba lwaki naye nakumanya ebibeeramu bizo kwa bino obulabe ataba tumulima wano ddagala nnyo kati kamubuuzeeko mwami Kaweesi nsanyusa okulaba akantu ako koofuuwa kiki makulu kyaga kalimu kasooke mbeeyanjulire amanya gange siyitibwa abula yenze Kaweesi Bamweyana maanyi mwoyo manyi ffe mu buwangwa n'ennono tubuuzaganya era ngenda kusooka mbagambye nti bweza nnyo bwakutyo atenderezebwenga agulumizibwenga obwenga ekitiibwa ebitonde byonna bimusinzenga bimuvunamirenga nga bitambwangiro bwabyo kubanga bwatyo yagereka era bwatyo bwayagala kibe nakaakano emirembe n'emirembe ddala nga weewaawo
mwenna abandaba ku mukutu guno nze ndi musajja wa buwangwa na nnono era ndi musajja omusamize katono nnyo ngenda kulandagamuko katono kasinze dda ku kigambo ky'obusamize abantu abasinga bavuma obusamize nakulaba n'emmindi eno n'agamba toyo muki musamize era mulogo naye nga tebamanyi ekigambo busamize kitegeeza ki edda bajjajjaffe bwe baabeerirangawo nga gana amadini tegannajja kubanga gy'emisango gyakolebwanga kati nga bw'okola omusango bayita abakulu kubanga bw'okola omuze teri muze mulungi ekyo sikiwulira nti waliyo omuze omulungi buli muze kyotegeeza nti buli muze guba mubi kyobola nga baga nti omwana alina omuze gw'obubbi omuze gw'obwenzi muze gw'okwetooloola n'omuze gw'obulogo ekirungi tekiba muze omuze teri muze muki mulungi ekigambo omusamize bwe kyava nti baayitanga abakulu ne bajja ne bakuŋŋaana mu lukiiko ne batuuza oyo eyakoze omuze omubi ne bagussa abantu abo basizza omuze ogwo omwana abakoze omuze n'agulekera awo gwe bayita omuki omusamize mumpulidde bulungi bakiyita omusamize abasamize so omusamize ekyo bakigandawaza olw'okuba titwafuna okulimbibwalimbibwa kwabano abayonaani abano abawarabu kati bawoze n'ebintu enaku zino ebinyiiza kuba toyinza kugamba nti gwe seeka mulamba oli mu kitundutundu kya buisiraamu ovuddeyo ku mpewo n'ogamba nti olina kusala mu luwarabu bw'osala mu luganda esolayo katonda tagiwulira kyogamba katonda yakola nsobi nza okuntonda nga njogera luganda oba yakola nsobi okutonda oli nga yogera lunyarwanda oba nga yogera olulundi ekitegeeza ffe katonda tatwagala yagala katonda wabali bokka abawalabu bwe bakikola ki bwe bakitwala nti katonda w'abawarabu era w'abayudaaya kati gwe katonda w'omuddugavu katonda we yaani kitegedde era ekigambo kyogedde ekyobusamize kambagireo nakano nti omu Africa mu Uganda wano temuli muntu yali atudde n'anoonya nti Africa kyajja kitya kuba Africa katonda bw'amala okuteekawo ensi omuzungu teyamanya nti mulimu abaddugavu omuzungu bw'asomoka ennyanja ajja avuga obwato bwe bw'asomoka ennyanja eyaddeeni asanga waliyo abaddugavu ye yabayita Abaafrika okitegedde era bwe yaddayo eri n'agamba ntusanze abaki Abaafrika kati abaawano twakifuula Abaafrika ekigambo ne kifuuka Abaafrika naye nga kyali enjogera y'omuzungu yakiyita Abaafrika naye nga wano kyali nti Abaafrika kozi katono nnyo naawo tubuzaabuzibwa nnyo naddala abasajja batukubisa nnyo ennimi oyi najjala nayita wano oluwarabu lwe nagamba nti Allah nagamba nti malayika kitegedde oli najja nagamba nti God era nagamba nti angel naye nga angel kya lulimi luki luzungu God kya lulimi ki luzungu Allah kya lulimi ki Luwarabu malayika kya lulimi ki Luwarabu kati gwe wenna ali eyo omubaka wa Katonda mu lulimi lwo omuyita otya era mubuulize ddala nti malayika kya Luwarabu enjo kya luzungu gwe Mwafirika omuyita otya gwe Mufirika mugamba emisambwa sitaani omusambwa ye mubaka wa Katonda omusambwa si ki omusambwa si Katonda kabwe bakitwala nti sitaani biki omusambwa si Katonda omusambwa mubaka wa Katonda era yajja kujoba n'omukoowoola najja nagamba nti nno mpa obubaka bwo mbutuuse wa Katonda bw'anaaziramu ky'anaabanzizeemu nga nkikukomeza nkola ki nkikutegeeza yensonga lwaki omuntu bw'aloota ekintu abamu babitwala batyo omulala bw'akiroota enkya n'akiraba agamba nze nno munnange ndabika buli byendoota bituukirira tamanya ani amuwa bwe bayita obubaka emizimu oba emisambwa oba amayimba ago emyoyo egyo gikutikka obubaka ng'oli mu kirooto gwe nooza naloose ndi eri ku luzzi naloose ndageno olw'okuba tomanyi nzivuunula yaabyo n'obireka mu bbanga enkya ne kimala okugwako ekizibu n'ogamba endabika kyekiri kye naloota kubanga obubaka tewabutegeera ebirooto buba bubaka bw'obadde okiroose nga tokitegedde jangu ewali abakitegeera
bakuvuunulira okole kye balina okukola. Yensonga lwaki kubala lu 10 abali e Kampala abaloge kuliko 20 ekinaana ndowooza kika. Kubanga omusumba bwagamba tugere twokye ebyaffe twokye ebyammwe bwe mutuukayo ng'akuwa akabiri tisaza ye tasaza olukuma emyoyo ne ginyiiga gwe gyambala ng'enki oyita bwereere. Otegedde? Kati wabadde okyatunyonnyola ku mmindi eyo. Emmindi eno zeno mugiyita emmindi nenze ngiyita essimu. Essimu ng'oza lwaki giyita essimu? Bino byonna bino byuma by'abazungu. Bulungi nnyo. Kitegedde? Sooka weebuuze bajjajjaffe ng'amasimu gano tegannajja baawuliziganyanga batya? Ekyo nkyebuuza ne simanyi. Kati kankikunnyonnyola olwaleero nti bajjajjaffe nga we baabeererawo ebiseera ebyo ng'abazungu tebannabatuwamba yakwatanga emmindi yeeno n'ateekamu taaba ng'alina gwayagala okwogerezeganya naye tugambe nti ali Masaka n'ateekako emmindi. Omukka guno muliro gwambuka gutwala message yo. Oli ali Masaka n'afuna obubaka bwo nga bw'okyogedde nti bubaka kyajja kwebaka aloote nze Kaweesa bye nabadde mukola ki mugamba olwo emmindi yange etuusiza ki obubaka. Era yensonga tugiteekamu taaba. Ekigambo taaba kigwe nno tabaala. Genda okole ki? Otabaale omuntu bw'ati omuwe obubaka bwange buno. Ontegedde? Ekirala eno emmindi osoogirabanga wano nti mmindi naye nze nkitwalanga ekintu eky'omuwendo gye ndi. Kubanga nze mbanga njagala okwogera ne Katonda wange teekako naki nemma nti kati nkutte emmindi y'omulangira Bamweyana mubaka wa Katonda. Nina ekizibu kyange sisobola kumulaba ku jjoba kantekeko emmindi y'emukoowoole. Bwe mukoowoola n'awulira obubaka bwange ng'atwala ewa Tonda. Tonda ng'addamu obubaka bwange ng'afuna kye njagala nga nzija neebaza. Kambagambe na kino. Mumanyi wali olabyeko essabo eringirwamu engatto? Kubanga bw'oba walinnye mu bukyafu tosobola buyingiza mu ssabo, emyoyo tegijja kubaawo. Giba giwunyirirwa. Wali olabyeko essabo omuntu nga yeebase n'omukazi ekiro okitegedde bwe baba bakukkiriza okuyingira kitegeeza waliwo eddagala lye balina okukunaaza basuze oli ekibala ne mukazi we okusobola okuyingira kitegeeza kifo kitukuvu. Naye n'olaba oli oba alinnye mu busabwanti oba bwa muntu n'ayingira ekkanisa n'ebigatto bye n'ataliko okubuukabuuka yeetuna okitegedde kubanga emyoyo gy'asinza giri eri tegiwulira byasaba wano. Abawalabu engatto bazireka eri. Okitegedde? Omanyi lwaki omusiraamu tasaala na mukazi wamu omusajja? Omusiraamu omusajja tasaala na mukazi wamu? Simanyi lwaki kibaba kityo. Kubanga omukazi wano mu nnono zaffe omukazi ng'ali mu palamenti oba okitegeera nkitegedde takkirizibwa kukwata ku bintu bya lubaale. Era bw'aba ayingiddeyo munda abeera atudde wamu nga yeekuumye takkirizibwa bikwatako. Otegedde? Kati n'omusiraamu omusajja agamba senga naaba nsaala n'omukazi ono n'ava mu mbeera essaawa eyo nga ye tayimu gy'aviiriddemu mu mbeera obudde bw'okugenda mu palamenti butuukidde awo eswala yange naaba tefudde. Kyava amuboola n'amuteeka eri emabega ye n'asaala wano ebyo. Kati oba oli omukazi bimutabuseeko byabwe by'abakyala babeera eyo. Abantu bategeera ennono, abantu bakomewo basome obuwangwa n'ennono bajja kufuna bye beetaaga.